Olunaku lw'eggulo olukiiko lwa KCCA olwatudde lwasazeewo nti bakulambula ekifo ky'ekiteezi okutegeera ekyaviirako kasasiro ono kuyiggulukuka natta abantu 35 n'alumya n'abalala. Leero bakkansala bano basobodde okutuuka mu kifo kino era bano balambudde okwetooloola kasasiro we yali ayiibwa. Bangi ku batuuze abakyawangalira mu kifo kino bagamba nti gavumenti ekoze kimala kulaba nga bafunirawo okudda oba okubalirira olw'ennyumba zaabwe ze babasaba okwamuka. Bagamba tugenda sooka tubaweeko okupangisa nti ssente za kupangisa bwe bamala okupangisa tujja kubayiyizeeyo naye nze obulamu obwange okumpa okupangisa wakiri okole ki onsasula ennyumba yange omulundi gumu ngende nfune ompe ssente ngende nfune wenzimba. Muzeeyi bantu batuma okukola ku muzina ensonga si bantu batuufu anoonyereze bantu abatuufu abalina okukola ku bino ensonga kuba abantu batufaako bafa ku bantu abali mu tenti abasinga bapangisa fe abano batuuze abalina amapoloti n'amayumba gaffe tetulina kye tufuna. Bakkansala bano we basinzidde okusaba bakulu mu KCCA ku ludda olw'ekikugu okulaba nga basasula abantu bano basobole okutandika obulamu obujja. Eno y'ensonga lwaki tusaba Lord Mayor n'olukiiko lwe tuzisabye okumala emirundi nga5 oba 6 aleete lipooti mu kanso tusobole okusalira awamu amagezi okulaba nga abantu bano baliyirirwa. Mugenda sasula abantu tewali kiragana process gye mwatandise nti oba abantu mubasabe ebyapa nti oba mubasabe gundi zaabwe ze balina tewali kiraga kyonna. Uganda ina Minister of Disaster Preparedness ebiseera bisinga ssente zibaawo eziyamba abantu twetaaga kati ssente zinaava eziyamba abantu bonna abakoseddwa kuba kino ekintu kyava ku bulagajevu bwa KCCA ekitongole kya gavumenti. Era basabye ne gavumenti eyongere amaanyi mu kunoonyereza ku bantu bakyali wansi mu kasasiro ono. Tukizudde nti abantu bakyali wansi wa kasasiro, abantu bangi bali mu kubonaabona, abantu abali bezimbira amayumba gaabwe nga bamanyi bamaze kati bali mu kubundabunda bali mu kampu. Era kisaliddwawo nti bakuwandika alipoota ku kye bazudde era alipoota eno yakwanjulwa mu lukiiko mu bbanga eritali lyewala. Tulabire ddala ekiriwo era ekigenda okubeerawo tugenda kukola decision nga tukolera ddala decision eviira ddala ku ground. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti yavayo neetegeeza nga buli mu kwetegereza enkala zaabo abaakosebwa kasasiro ono basobole okubalirira. So tubali tutwalamu obudde okulaba nti tufune data ntuufu awo nga tumaze ofuna data era tufunye naye tukyali kukola ki okumanya nti security eyitemuko okulaba nti tulina data ntuufu. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Naye ekyo kino